otegeera nti that guy has been loved. N'abagala Bobby Wine okufiirawo. N'abagala Bebe Cool, they will cry. Because there is that psychological attachment. Because your eyes are focused on Bebe Cool. But the mere fact that there is a rivalry and you embrace that rivalry between these two, you're somehow attached to this one. Gwalinako rivalry. Mubeera mu attachment eyo. Ebeera invisible na ebeera psychologically. So that is why when someone dies, they feel attached. Because attachment is so many attachment in head. Waliwo omuntu gwawala na ngokuwala na chikuwe sanyu era oyagala abeerewo omuwala no obeko gwomutukira n'omuvuma kirabe ebiso toberanga kawo nga oyina maid oyo nga buli kadde obadde omuvuma takataka n'ekimaidi kimala ogenda noga n'ekibadde kiyamba emirimu oba n'abakazi omusajja obeera n'omukazi kyova abagamba oluyimba lwe bajja they only learn when you're gone baluyita batya you miss me when I'm gone. Obera nayo kintu kyoyina ng'okigalabanja because of what you used nakyo kati wekigenda then that inner that virtual love nejja oba okitegedde that virtual love neryoka that's the time because wano the hate joba nayo ebe covering the inner because kiri kiba kitono naye kati wafiira eyo love ate lwefuna omukisa okushadowinga hate gyobadde nayo. So you feel hurt, it comes out, it blossoms out. So that's why people hate because that's when but that psychological attachment alien skin wetwafuna issues naye nandabisa we nagende wakawe first of all ye yampita interview eyo yakuba amasimu ngagamba tegala bravo you chali. Actually when I reached at his place he was starstruck. I can tell you because ngalabye omuntu bulijjo gwayagala okubanga yasoka n'atyamu nampa respect. He was sina mbeera era I'm glad nti kyonna kyabadde awulira kati kikakkanye naye nakubira era ngenda kuddayo tukole interview ne Alien. We are going to do that interview. Ngenda kuddayo kufanga. Yeah, it shows you what you mixed feelings. In the same way you hate someone, you love someone. Has it ever happened to you? Yeah, kituufu na ate ekintu ekyo kira kutuukawo nga kali kantiretere mu ange y'omukwano ng'olina omuwala owulira omwagala nnyo naye ng'ate alina byakkola ng'owulira omuheetinga naye ng'ate owulira omunyiiza oba n'omuboggolera ate n'odda ne weekuba mutima naye mbugoledde waaki. So those it normally happens to people who nga balina close relationship they are either good friends kyobala bagamba omukwano omulungi good friend guva mu head jona msoka mwevuma ne mwekuba ne mwerangira at the end of the day you become good friends. Oje ate kisobola kusanga ebe mikwano nga teba awo batuka ne bevuma mbwagwe nencha ne bekuyiwayo ne bulungi kali okitegede. So that over to hating wabera that the spirit of hate eba just overshadowing the love that you feel for him inside. Kati wafiira oba wafiira wo, that's when bwobanga gwe tewe forgiving to let the hate subside or exalting a love kitegeeza that's when the love is going to overwhelm the hate kakano ulabenga banebade mpalana wachi. You understand? So yeah, that is it basically. But wetegereza wizo nga tuzeyo ku wizo katini kiki azin bo mutuuka kawo n'omulaba kiki ekikugira mu mutwe akadde kano ng'olabe ku wizo.